Birimu kwe kuongeza omusaala gw'abasomesa aba arts. Olwaliro minisita w'abakozi ba gavumenti General Edward Katumba Wamala akakasizanga gavumenti bweyongeza omusaala gw'abasomesa mu mwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 ogwatandise olunaku olw'eggulo. Naye olwaleero ekikulu ekiri mu satule eno ng'oggyemu ebirala bye mujja okusoma oba okulaba ekikulu ennyo ebirimu ku birimu kwe kuongeza omusaala gw'abasomesa aba arts ababadde bali emabega mu by'omusaala nga bwe mumanyi aba sciences bo bakwatibwako era ne kireetawo complaint ey'amaanyi wakati w'aba scientist n'aba arts. Naye kati gavumenti neyeeyama kino kiraga nti gavumenti bwesuubiza etuukiriza kubanga eraze kyeyasuubiza ekituukiriza era ekitandiseeko. N'olwekyo saba abasomesa babeere bakkakkamu babeere bamativu. Abasomesa abongezeddwa omusaala mwe muli omusomesa owa primary naye nga yeewa certificate nga certificate gy'alina avudde ku 49,684 n'agenda ku 7,000. Head teacher owa primary school avudde ku 7,700 mu7,512 n'atuuka ku 1,553,776 kwegamba kumpi akusizaamu emirundi ebiri. Graduate teacher ono owa degree avudde ku 7,445 n'agenda ku 1,357,964. Head teacher owa arts ono ye avudde ku 2,227,984 n'agenda ku 3,356,125. akati egyo emisaala emipya egy'abasomesa. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ku ssengejjo ly'amawulire ga gavumenti mu Kampala, Katumba Wamala abasomesa abasabye okwewala ebyokwewoolaawola ekiyinza okubaviirako okuddirira mu byenfuna. Kubeera nga tulina emize emibi, leero weewoze wa Katumba, enkya weewoze wa Madamu Wanyoto, luli oli mu Manelenda gye weewoze, luli ogenze mu banka muwasaako, omusaala gugenda okujja nga tolinaawo n'akamu. Eyo si discipline nnungi. Mu ngeri y'emu ono abasomesa bakubirizza okwewala ebyokuyiwayiwa ensimbi ne wekiteetaagisa wabula bafuba okuzikekkereza. Tuyige okutereka, tuyige okweterekera akasente. Abantu bangi mugamba tisobola kutereka kuba sente ntono, naye bw'oba tolina discipline ya kutereka nga tekiri mu bulamu bwo tekiri mu mutima gwo ne bw'onofuna biliyoni era tujja kutereka. Maido John yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindire. Minisita Katumba Wamala webale nnyo Maido John nga tuvuddeyo eyo ekitongole ky'essiga